Ebizuuse ku Jovia 1235 enfaaye muganda wange yeewuunyisa kubanga boyfriend we yamusazeesazenga nte n'ava munnange ate mu bulamu bw'ensi munnange ate si birungi n'akamu bye ngenda okubeera nga nkutuusaako kw'ossa ate ne best friend we bamuyita munnange ate Golodi Rose kaakati nno munnange ate bikutte wansi ku social media wansi ne waggulu bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yugi wabula nga bwe mbadde nkutegeeza nti ebizuuse munnange ate ku nfaaye byewuunyisa era nga kigambibwa nti nno mwana muwala ono Jovia 1235 best friend we y'ono mwana muwala Golodi Rose era nga babadde nga bonna ebiseera ebisinga ekyafiirako Jovia okufa omugenzi ye Jovia omulamu ye Rose story to balancing Rose atugambyeko nti ekyaviirako mukwano gwono okufa mbu bagenda ne bagulawo app gye bayita Tinder ngereyo app ebeerako bantu baneekolera jange n'abo abanoonya abazungu sinakiri n'abanoonya baagala okusettolinga nabo tebeerako baneekoboka ku lw'ensonga 90% abantu abalina abazungu babajjako eyo app lwakuba eyo app ebeera n'abasajja abalina emitima ebeera n'abasajja abasi ebeera n'abazungu abasiyaga abaana ebeera n'abazungu kale bakola ebintu by'ekifakino eyo app bagiyita Tinder kati ono Jovia nti omusajja ngono Jovia yagenda n'omusajja mu kiyigaana abe Rose nasigala mu luumu ku lw'ensonga nti omusajja yabazina basatu babiri omulundi gumu mu bali bakola ka basatu ono yali ayonka ensigo ate munango omugenzi nga bwayimbira ku muzindaalo bwaweeweta n'obubeere ono nga bwayonka mu kapama k'omukulu Muhammad ono nga bwamukuula enjala Rose yalaba Muhammad nono alinga akituusa kuki ku Muhammad yali customer Muhammad najje waabwe ekiro nakuba oluggi kwe kumugulira nti nalagira ono ntigamba mukwano gwa mpe ssente zange ono ye yakitwala nti oli yali customer n'amala nambu blockinga ono ye nasigala nga akyatinga naye ono wetwogerera nga ono mugenzi ono mulamu mbu naye yadduse mu ggwanga ali Kenya kati oba ono bwe yamala okufa ono n'asitula ssente n'adduka nazo simanyi tomanyi naye abaana abawala temuli serious gye buva ne gye budda abaana abawala temuli serious kuba kati mu message zonna z'opostinze olaga nti muno yali akugambye zino sente zisobola okukyusa obulamu jjukira nti no Jovia ye abaddeko wakolera mwana muwala Golodi Rose ng'ali mu bya fashion kakati nga omanyi munanga ate ba best friend ne bafuna munanga ate Guy kakati ono omuwala ayitibwa Rose eyasse mukwano gwono Jovia ku akawunti ye yagenze n'adiitingayo posti zonna n'ateekayo posti emu ng'egamba nti ye si yasse mukwano gwe Jovia mbwe yamusse waliwo omugagga ayitibwa Ahmed yali abeera bweru eyo mbu najja n'abakwana bonna n'abagamba bakolemu kali kasekisi ak'abasatu mwero wamala okukola akasekisi ak'abasatu mbono mukwano gwe nabba oli omugagga ssente mpitirivu mbu omugagga n'amutta kakati ekyebuuzibwa lwaki statement eyo gikoze odduse sooka okomewo okole statement eyo lwaki wasoose kudduka ye bwe wafuluma mu nnyumba baneibalo baakulaba nga oggalawo ogenda ng'olese omulambo mu nnyumba lwaki tewagamba baneiba lwaki bannange ojja kwogera amazima osaaga okwagala munanga ate okwesanyusaamu Guy oyo sebo n'ayagala munanga ate bonna abakozesa omundi gumu oh my god kaakati wuliriza mukwano gwa Jovia agambye nti no omusajja yabayita bakole threesome abawala babiri ng'omusajja omu yabeebakako wuliriza bano abaana abato babeera inspired mu bana abaana ababeera ku online nga beetuna nga balaba balina ssente kyo kyetuvumirira buli lunaku nze mbeera nvumirira bamalaaya Kabaata yakyaza bana abaana ku zirevu ze n'abakuliza accounts Kabaata yakulidde okukuliza abamalaya wano ku TikTok nti omusajja Jovia n'agivayo ne ssente z'omusajja n'agamba mukwano gwa Jovia nti nno mumpe ssente zange bali bakyali awo omusajja najja jjo basula n'abagamba mumpe ssente zange ze mwatutte watyanga Muhammad ono gwe basanga ku dating site ye yasse Jovia n'amusala ensingo okugikutulako omanyi kati kiri ku TikTok naffe twebuuza bwebuuza watyanga mukwano gw'esigu yamusaza ensingo okugikutulako omuntu munagenda bugenzi bwate rest in peace naye police Uganda police tusaba
muyingire muzine era nga kigambibwa nti no Jovia 1235 nti munanga ate yatwala ssente z'omwami oyo eyamuviiriddeko munanga ate okubeera nga amujja mu bulamu bw'ensi era nga bikyakutte munanga ate akati okwetoolola Ssemawire munanga ate malungi mwana muto afiiridde munanga ate ku myaka emito nga bwogezaako munanga ate okulaba era nga byogeza munanga ate abantu obwama kaakati nga bwogezaako okulaba akatambi ako wenkoledde vidiyo nga mwana muwala ye nga bali moteekayo munanga ate mu ttaka. Ndowooza mulaba omwana ow'obuwala Jovia bamaze okubeera nga bamukkiriza mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ate obyo ebintu bye bitambula mbu Sima Muhammad, Sima Firisa balimba ago gaboozi twagala ku bujulizi. Lwaki abyogera yafulumyedde eggwanga oyo besto. Mwana gwe, omwana w'abandi wuuyo yaziikibwa. Mawulire mabi, mawulire gannaku bannange. Omuntu anaddawa bannange, omuntu anaddawa naye tulina ennaku bannange abazadde, tulina ennaku. Obulamu munanga ate bwe butyo we bwatambudde tebyabadde munanga ate birungi n'akamu. Oh my God. Si byangu munanga ate n'akamu. Mukama omwoyo aguumuze munanga ate mirembe mwana muwala munanga ate Jovia 1235 era nga kigambibwa nti nno best friend we munanga ate ye yasobodde okubeera nga yadduze dda mpuliddeko ko wali nti nno nti Kenya awo simanyi biki so bibadde nga bitradinga munanga ate okwetoolola